Bobi Wine bamutabukidde. Buchaman bamugobye mu nnyumba so nga ate ye Sharita Mazima Wanvu avudde ku luggya. Ago n'agasingawo gw'oba olindirira mu bujjuvu. Baniriza nnyo mikwano gyange mbebaza ate gyo gyonna gye mutuusaako engalo mwe bali kubutako wakubeera ng'ate muntegera amatu nange newayo kubeera ng'ate mbaweereza. Amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo amawulire gonna gagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities baffe bonna saako ate ne wabweru w'eggwanga. N'olwekyo gwampuliriza omulundi gwo ogusooka eba mbikwatakawo ate ka subscription button osubscribing oteekeko n'akadde ate n'oluvannyuma tugende maaso n'okubeera ng'ate twongera okumanya ebigenda maaso mu nsi. Obutakulissaayo mukwano gwange ntandikidde ate wali Libya era nga ntandikidde ku mugenzi Muammar Gaddafi ono ffenna gwe twali tumanyi obulungi eyali omukulembeze wa Libya era nga yakulembera eggwanga eryo okumala emyaka egisukira ddala 4 wabula nga leero bambi we giweredde ddala emyaka 10 beddu bukya attibwa omukulu ono era nga twongera okusaba omwoyo gwe Katonda bambi agumuze mirembe ate era bw'atyo agulamuze ekisagumye ayongere okubeera ng'atagumya emitima abako ab'eŋŋanda saako ate n'ab'emikwano. So nga ate ye omukwano gwange tuvuddeyo ate ye omukulu ono Buchaman ffenna gwe tumanyi obulungi oyo naye ate asinzira wali mu ghetto okubeera ng'akola byonna byonna by'akola bwe batyo no bagenze maaso n'okubeera ng'ate bamufuumula mu nju ensonga yakubeera nga tasobola kubeera ng'ate asasula rent ko nnyini nnyumba nti kakole ki kamugobemu ate aleetemu abo abanasobola okubeera nga munnange basasula ennyumba kuba naye yazizimba kubeera ng'ate akola kyakola business. So munnange bibyo ate bigenda maaso mu bulamu bw'omukulu ono otwogerera asaba buyambi abasobola okubeera ng'ate bamudduukirira munnange bamuyamba asobole okubeera ng'ate avuunuka embeera egyo. Wabula ng'ate omukwano gwange nvuddeyo essanyu jjereere eri omukyalo ono bambi Sharita Mazima Wanvu no ffenna tumumanyi bulungi abadde aweereza emikolo n'embaga ku TV ez'enjawulo yasookera ku Bukedde TV wuuyo ku Delta bambiga ekintu akifa bakula bubi nnyo babasinga bamanyi ng'omukyalo ow'eddoboozi eddungi mukyalo kwegamba ayogerera ddala obulungi pozi n'akaseko ke ako akali unique ndowooza mwena mukamanyi bulungi era ndowooza ne woobeerawa n'owulira nti muntu aseka n'owulira akaseko ako omanyirawo obutereevu nti oyo Sharita Mazima Wanvu. So bambi mu mukyalo ono ate bambi bagenze maaso n'okubeera ng'ate ayanjula omwami we bambi omwami we Godfrey Kaweesa agenze maaso n'okubeera ng'ate bambi amutwalako wali ewaabwe bambi n'amwanjulira abakadde ate ne bagenda maaso n'okubeera ng'ate bakola ki munnange ate bamutegeera wabula nga ffe omukyalo ono bambi tumwagaliza birungi byereere wabula nga naye relationships bambi zimutawaanyiza nga we mumanyi ebintu bino nti si byangu zimutawaanyiza nnyo nnyini ddala wabula nga katusabe bambi Katonda agende maaso n'okubeera ng'ate amubeererawo mu lugendo lwe luno olupya ate omukyalo ono bambi lwatandise tebibadde byangu wabula congratulations Sharita Mazima Wanvu tukwagaliza birungi byereere mukwano gwaffe wabula nga naawe mukwano gwange wenna ali eyo ng'ompuliriza naye ng'olina obwanguzi bw'otusseeko naawe nkuyozaayoza munnange naawe ayita mu bizibu eby'enjawulo tofaayo nze nkugumya nti bijja kugwa tengera ddala kituufu bijja kugwa nabyo gende maaso n'okubeera ng'ate obinyumya ng'emboozi ze wayitamu edda. So ng'ate omukwano gwange nvuddeyo ate kansembyeyo omukulembeze wa National Unity Platform omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bobi Wine ono munnange ate bagenze maaso n'okubeera ng'ate bamutabukidde era nga bamutabukidde si balala beebo ate Abannakenya egenda maaso n'okubeera ng'ate osoma screenshot ezo zenkuteereddeko butereevu ojja genda maaso n'okubeera ng'ate otegeera ensonga oba entabwe kwe yavudde wabula nga okufunzizaamu mu nsonga zino Bobi Wine ekyaleetedde Abannakenya okubeera ng'ate bamutabukira kwe kuvaayo ate bw'atyo n'abasaba bambi bagende maaso n'okubeera ng'ate balonda omukulu ono Babu Owino ate ku bwa pulezidenti wa Kenya owa 2022 bambi Abannakenya bonna baavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera ng'ate bamuyiikira ne bamwogerera ne bagamba bannange kwegamba bingi nnyo nga naye wolaba screenshot ezo ate zigenze maaso n'okubeera ng'ate nkuteerawo wabula ng'ensonga lwaki mukwano gwange nsazeewo ate nkutuuseeko eggulire lino mulimu mwana muwala oyo yeeyise Ninsiima Doreen naye yabadde omu ku batabukidde omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeerimbise mu Bannakenya era bw'atyo yavuddeyo n'akola statement eyo gy'olengera nti bw'atyo yabadde ate agenze kukola ki kubeera mbu ng'alaba side dish we gwe bayita Amber Ray era bw'atyo
n'agamba nti katusuubire nti ekyo Bobi Wine nti ekyo Babi takola ki takimanyiiko wadde. Mwana muwala oyo Ninsima era bangi bagenze maaso n'okubeera ng'akuba ka screenshotinga era bati ne bagamba nti bano aba NRM we batyo beerimbise mu Bannakenya bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bavuma Bobi Wine. Naye nga mukwano gwange w'ebityo ebibadde ye yavudde wali n'abasaba n'abagamba bannaye mulondo ono ate munange ku bwaki ku bwa president wabula abantu ne batabuka wabula nga tugenza okkizuula nga mwabo mwabaddemu n'aba NRM ate abakoze eki abeerimbise omwo kubanga teri Ninsima Munnakenya. Ninsima ffenna tumumanyi nti bannange abeera ki abeera Munnayuganda. So bambi screenshots ezo zagenze maaso n'okubeera ng'ate zikubibwa okugamba nga Bannakenya abamu beetonda bagamba bannaye Museveni tusonyiwe twakola ensobi okubeera nga bulijjo tukwogera tukuyita dictator naye oli mutuufu Uganda gifuge paka bw'olifa. Kale kwegamba bangi buli omu yagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogera byo. Tetumanyi lwaki omukulu ono tebamwagala nnyo we bati omukulu ono Babu Owino kubanga ye ensobi yakoze eki yagenze maaso n'okubeera ng'atereetera abantu bano okutabukira Bobi Wine just kuvaayo n'abasaba n'abagamba bannange mulondo omukulu ono Babu Owino ku bwa pulezidenti wammwe owa Kenya wabula ekyo kyekyajja Abannakenya mu mbeera ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate batabuka. Wabula nze kyemanyi nti n'ekkumi terikyawoomwo eyadde abamu bavuddeyo ne balaga nti ono omukulu Babu Owino kwegamba kirooto kya ntiisa gye bali Bannakenya wabula kyetumanyira waliyo n'abalala bakola ki abamuwagira ate era kyemanyi nti ne Bobi Wine okuvaayo ogamba nti no bamuwagira era naye yamaze kola ki kulaba nti ayina ebirowoozo ebirungi eri Kenya yadde nga munnange ebintu ebisinga tebibeera byangu ng'abantu abasinga bwe bakola ki babirowooza wabula nga geego munnange ate agagenda maaso eruddeyo ku ludda lwa Bobi Wine era abasinga obungi batandise eddoduzunza bannange bulijjo Bobi Wine ayina side dish era abasinga obungi bavuddeyo ne bagamba bagenda kubeera ng'ate batandika okunoonyereza ku mwana muwala ono Amber. Noti atiru we twabuse ne tugamba nno kino tekisoboka kubeera ng'ate Ninsima Doreen nti naye Munnakenya. So bannange nze sigenda kugamba nti Bobi Wine ayina side dish oba talina naye nga bineeno byo ekyamazima birabika byabadde bijingirire nga muntu omu yagenze maaso n'okubeera ng'ate yeekola ki yeerimbika mu balala natandika okubeera ng'ate atambuza amawulire amafu. So bambi nze mbadde nsaba bino tubigino waringe nonti until ng'ekituufu kigenze maaso n'okubeera ng'ate kizzula. Naye nga nsigadde nze omumbejja Aisha Nassolo muganange ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno oteekeko akadde olikinge vidiyo eno tugende mu maaso n'okubeera ng'ate tutambula osobola no sharingirako ku mikwano gyo bw'oba osobodde munnange naye nga nkwagaliza ekiro ekirungi olunaku olw'enkya ate ngenda kubeera nkuleetera amawulire amalala mangi ennyo nnyini ddala kale n'olwekyo mukwano gwange Katonda akunkuumire. Goodbye for now toseetuka.